Mu mwezi gw'okuna omwaka guno amadi agatuna mu disitulikiti y'e Buyende abantu abasoba mu 15 n'abafiirwa obulamu bwaibwe. Gano ye gava ku bantu betwabuuzaako ezira yasobola kutegeera okutwako okutangatanga nga beegemera ku miti egyali gyatemebwa. Wazira amadi gano gajja n'okufudemba okuyita n'okukosa ebintu ebiri eno ng'ekiyakya ekyakakuba disitulikiti eno okumala emyezi 26. Wano niwe twatuukirayo ng'ennimiro daafuuka mpya nti nga buli kintu kyasirira twavaayo nga tuli kweraliikirira. Okuva wano tubeere nga titwidde mbeera bano gye balimu paka we tukoze titwatinaatina lugendo okutuukayo twabaako ne bye twagaineyo. Wetuukire mu disitulikiti y'e Buyende ku nguudo de twayagananga nga donna difaanana n'ennimiro oyagana nga butisaawe n'essubi lyamera ng'abantu batandise okweyagala. Abalimi balagira ng'emmere baagirima namaani omuli ekirime ekyaduuma ebidandaali abaatemera embooli n'okusimba mwogo. Kino kiraga nti embeera ey'endala eyinza obutabakosa wazira butikyano kyabakala kiri kirala nti butisaawe n'ebiwuka birire dduma waibwe. Tulimye ebiduuma aye ebiwuka biriire mutuuka akanimiro kange kali awo kabituliire ku duuma tuzirana sendere kugula nsi idagala eri kufuuwera duuma oyo. Wazira ensonga ey'okutema emiti waire ng'abandi ku bakulembeze baagyogerako nkobya abe n'akageri w'ekiri nti bazira mulimo bakatema era ng'ekisinga okutemya emiti egyo eno kwokya manda abenda okutunda embaawo ne betwagaine ng'empasa daalumyaira. Nkobya okutuuka mu igolozi ery'ekidera kuba ekulambula kaalu ku kaalu maka ku maka okwetegereza n'agandi ku mayumba agavanga ku amabaati agayugumayugumanga ng'abaasobola okuzzaawo ku batono ng'ayo abasinga bakasulirala wakuliya. Okusula amaadi gano era gali kutoona buteesuubira olikuba nano limeze aye tukubwa bw'amaadi obutundu bali baatuwa bwe tutenduka. Abantu baife bali bubi wootuuka ku bantu abaakosebwa ng'okwagana owundi ayikulira ati tyafuna kintu kino aye nga kali kuife tebetudi nti baafuna. Era abeena okwogerako okunabo nkoye bakalaga okwemulugunya nga bakoba weire nti baawuya nti gavumenti ya Uganda erese ebintu bingi n'ibabativi okusomba amabaati agasoba 1500 mu disitulikiti eno bangi tebafuna ku bintu bino nga bakoba nti abakulembeze omuli chifu atwala eggombolola ery'ekidera abakulembeze omuli ababaka ba palamenti nti bino baabiguza nga abantu baibwe nga bo bakaali mu kubundabunda. Nze enumba yaggwa aye naire okufuna ku kuntu oba katundu baali bakanyima nembagaberanga abantu baibwe kaye bwolobooza nti ngwe omukazi ole yagwako kanaani katontono basomanga mayina ngaze nandobooza nti akati ozena banansoma nkole ki zena nafunako obubaati kuba musaada ndi mulema ebigere bino byamenyeka byombi. Wairenga kule twakwinonola bulungi nti ekyavaako obuzibu amadi okutoona okwenda okumalawo abantu baneza yakitegeera. Olwaleero wetukoze tugire kuwayamba okuna bavubi ku mwalo gw'ennanda ky'ogw'abavubi ne batwinonola nga bakuba nti waliwo ekintu kye baali nga bali kwetegereza ekiri oti nekyavaako obuzibu buno. Nga bonaabona gundi dino paipo dino disima naikonto kyetolola kiti kitandikira ku maadi kyanwikiriza ku maadi so kyabita kule kiti bakyeta nsoke ajja kyakosaawo kityo nga bwe mwabona akasana bwe katwokya ino ekintu ekiteekwa okugwawo kiteekwa okwira eno ng'amaadi nga gali kumpi ne nga kutoona. Wano owundi ku muzeeyi amaze emyaka egisoba 3 ku mwalo guno akitunoonere bulungi okusingako abavubuka betusooseeku. Bamweta nsoke kuleka musoke aye nsoke kuba oyo nsoke naaba n'amaani eno okusinga kono musoke kuba oyo anywa bunywe maadi yaleeta yafuka era amaadi gaali mangi. Wairenga gavumenti ya Uganda n'ebitongole ebigabuyambi bikoze ekimala okubaako n'engeri bayamba abantu beno okunoonyereza kwe tukoze n'okwetegereza embeera yeno kiragira nti abantu bano balinga bakeetaagirayo obuyambi omuli ebyokusulaku ebyokwebiika n'ebyokulya nga singa enaabanga ezira abayambye endala eyinza okubamalawo okwotere n'embeera ey'obulwaire. Ku lwa lipoota eno ndi Sam MWESIGWA, Baba TV, Amakonde.